sente. What is the problem? Twagala sente, twagala You get a salary. twagala kunyonyola, twagala sente. There's no way you can say that you are serious. Twagala sente. What are you looking for? Sente. You leave me alone. Twagala ekigambo kimu sente. Agenda kulyesa. Sente. Oli ku News banange gwe namukwane yakola sente wabula simanyi nakumanya bawali otunoonyako kitwagala kintu kimu sente totunyumiza byala banange feka tweyongereyo maaso ate n'amawulire gaffe agatuleese. Bobi Wine ebipya bizuuse bannange okusaddaaka abaana mu vidiyo mbuyina maaso awo Dr. Jose Chameleone ne Bebe Cool nabo tebalubuzeeko King Saha muyina maaso awo Spice Dana naye talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo munnange oluvannyuma lw'abantu okusaba Bebe Cool ne Chameleone bato bamaze ne bakkiriza naye bagamba nga tewali biliyoni si miliyoni wabula biliyoni 4 ebyokuyimba byo bato abantu tebagenda gira abannange ate bye biri mu side eze ate yo omwami Dr. Jose Chameleone banaye kafitingi mukalaba kayambadde kasukali keeko oba tongeremu bannange kale yo olunaku lwaleero alabiseeko bwaki ate bwenkuze eno ate munnange mulowooza Spice Dana ne King Saha ono eyaliira munne ku online yaliira bodyguard ku online banange tebali bulala bustayiro mu bulaba eno wamutereza akaviiri eno wamutereza akaki naye bannange jukire mabega kawo beeyisaamu kegali n'ate maama byo oli kabuleka kugamba ebyabagalana tosangayo kikyo bannange manager loja simanyi gwe munnaye King Saha ogenda kumuwonera kuba munange kumanyika kintu kimu kyo omanya okuyomba gw'okuyomba osinga n'abakazi kale ate bye mu side eze ate munange y'omukulu Bobi Wine bw'atyo munange bwalabiseeko kulumbirwa Edi Mutwe yuke navuddeyo ne mbategeeza nti jjajjawe yakoze eki jjajjawe yafudde olunaku lw'ejjo era n'atugamba nti agenda kujja tubuulire ebikwata ku ki ku kuziika munange alabiseeko bw'atyo pulezidenti waffe omulonde principal wali wonna temulina kye mutugamba ate bannange banange wano wetulaga oba tugenda kuva munange ez'omubbi zibaana ne wokola ebintu mu nkukutu bitya naye munnaye nga zaaweddeyo ne woyagala otyo bikugira bimala ne bigana banange Bobi Wine banange principal banange president omulonde banange saagala kusala mugambo bwate suvi osala ekigambo biki namwe bu video mbuyina maaso wano kamusooke mubwewulirireko osobola okumpa endowooza yaawo mu comment section bamuwaayiriza bya bulimba katubirabe tweyongere abaana bawira 10 abalumba ekibuga abaana bameze akatengo nga batidde abaana bajja olwokusatu bajja abaana nga 10 era esimu yava ku secretariat ngekubira abaana abali makomera abamu abatiwa banambeemu ne bagamba mulinde Bobi Wine akomewo mukulu Prince Jajaniko. Nothing I can gain from tarnishing Bobi Wine's name. Chinuma nnyo kubeera nga njogera sorry no kumpewo. Ate chinuma nnyo kusirika nga tuli mu wanganguse tutibwa tutusibwako obulemu obolubeerera ku mubiri zaffe. What is the importance of keeping quiet? Nze dogo wange muleke e Kampala ndi mu byalo gye naddukira. Ye ababe bali kamocha. Bagendako ne ku America mu ka holiday ne bakomawo. Rasta singa yali amanyite kintu kali kawani. Lwaki yatujja mu Uganda n'atwala mu European Union, African Union ne bafuna gye batuteeka. Ngawe yali asazeewo okupakira abaana abajje China abaddugavu. I don't know how many blacks are in China, but the man wanted to transport all blacks who were in China to put them in any African country which was going to allow them. Bobi, he was going to be able to finance them. Naye yalemererwa fa abaana abali wansi w'olukumi. Oba waki buli mwana yandibadde nga yemulugunya tebamunoonya. Yandibadde amukwata n'amuwuzaawo n'amufulumya eggwanga. Yali amanyi nti mission eyiise wabanga teyali mu bbo. Mukulu Prince tujja tuukawo Museveni kyemumanyiko misusing advantage. Tusobola kungamba mu Museveni yalina forms zaffe okuva mu 2 nayingira 2 yakatandika otukwata. That is impossible. Ambe bigambo bino aluwongo yako nti siri wa people power nagamba ate ekirala nze mbadde manyi mugenda kubanja ba Edi Mutwe ne Nubianiri nze mbadde mugenda okola sibimanyi abana mu kwagala mu kunyiga okunjo kwagala omba kuba baba abuda oba baba woya ne bawa emitwalo 2 n'omutwalo transport addeyo nga mission agi prospondinze kulokusatu zali naku z'omwezi nga 3 mulumu ogwokusatu 2 mwabagamba mbana Uganda Bobi Wine yabayita ne bagana okola ki kyekisinga okunuma Bobi yabayita ne mugana kamuwona awone Bobi yabayita mwaliwa bannayuganda muli batiitiizi kati nkubulira abaana basuka 10 abasalako ekibuga. What this was a plan gye batu planningira okuva edda
webayiwa missionary imajiposonga ku lwokusatu kati lwa pressure y'abaana abaliko bali balina balimba abagambe ku lwokusatu komewo olwokusatu mukulu era nze Prince na missinga gundi eyo yensonga nti story gye ngendo kwa narratinga awamu siriyo ate awamu gye na kirimu indirectly lwaki nti na missing okujjuza forms ezo kati eyajjuza form ayo kasula mu America awonye kakwegambire engeri bajuza mu forms then ndio kenzije nga kuwulide engeri bajuzanga mu forms ne byali byetagisiwa then ndio kentandike story kale tufune mu America tukyali ku UNN TV program kimugwe live mu studio twegatiddwako munaffe mu Namasaka kaonawo Frank Anjise oli bulungi ni bulungi mulangira ukyasa banganti wafuna ozuukira munaye yonna byali bya Katonda akati kasule buuza ku bantu kubanga jjo tubafunye mukisa njagala obabuzeeko katono n'oluvannyuma otandikira awo wennyini muwandiisibwa mutya mugambibwa mutya mulangira nkulamusizaako abalabi ba UNN ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu amannya bagamanyi Kasule Francis ndi musajja mu Namasaka sajja wa Kabaka akati mulangira kugamba ekituufu nti Bobi Wine yali atusuubiza ekintu ekyali ekyamaanyi nnyo okubeera nga omuntu yavangayo ne yeewaayo okola kyonna ekiba kyetagisiza okujjako omusajja gwali mwaka gwa 2020 mwezi gwali gwa 3 kuba ebiseera ebyo nali nkolera bweyogerere nga nali ntunda ngatto bweyogerere nalina waliwo omwana wa ssenga wange kwesigenda kwogera amannya kuba munnaye kati tuli mu dduka Katonda yakyamuyambye nannakwatibwa n'essimu yagijjako kuba kati nje kuba tekyabeerako yalinga chairman waffe owa ttiimu bali ttiimu yammwe yali bali kati nti abasajja abo bagendanga ewa principal babeeranga ne meeting zaabwe ez'ekyama n'abalonda nti gwogenda kubeera otwala kino ekitundu gwe chairman w'abavubuka mu kitundu kino ono ye vice wo n'abakubira foomu zire nga foomu ezo zayagala kubanga yatugambanga nti ffe tugenda okubeera battalion ye egenda okuba etandikirwako ng'olwamaze tugamba nti kuba yatugambanga tukimanyi byabakamata agenda kutulangira nga tuwangudde era kana akalulu kyekwaso nti tugenda kijja kuba kyekwaso nti twawangula akalulu ne batubba tulwanira buwanguzi waffe yes nti n'atugamba nti twagala tuteekawo gurupu z'abavubuka abalitandikirwako abaana abo abalina omutima ogusobola okulwanira eggwanga era munnaye oyo chairman waffe yaleeta foomu ezo nga mulangira ku foomu ezo yalinga weeti lwakuba nti kyannaku n'adde njagala ngireeteko nje kusindikireko munnaye bagirabe naye nagezezaako okubira eyali chairman waffe essimu yagijjako nti foomu eyo walinga ojjuzaako amannya go nga ge gasookebwako amannya go olina okuteekako obufaananyi bwa passport photos obufaananyi bubiri ojjuzaako ekyalo gy'ozaalibwa azini nti gye bakuziika singa obeera ofunye obuzibu ofudde fa kino yatugamba nga kirimu okufa naye lwaki twagala obufaananyi bwo bwebalireetanga ekifaananyi kyo nti gundi yafudde batunula kafaananyi ne bamanya nti oyo gundi aziikibwa gindi sobole okubanguyira ng'ojjuzaako ewantu gy'obeera mulangira obudde bw'essaawa ezo gye wali obeera ojjuzaako kitaawo amanya ga kitaawo amanya ga maamawo next in kitiwo next in kin next of kin nti omuntu gwe basobola okukubira singa oba ofunye obuzibu ennamba z'abantu bo z'omanyi ennamba nga 5 z'omanyi ez'abantu bo nga ozijjuzaamu mu foomu eyo foomu ezo we zaali mulangira era nze sijja kugamba nti yenze eyali namba emu mu kujjuza foomu ezo kuba zaalingako n'ennamba nti era mulangira kya mukisa mulungi munnaye nti nze ninga aliko Katonda kuba nagezaako okwekuba ku chairman waffe oyo nga mugamba ngezaako okwogera naye nti ajje ne Masaka akoleyo gurupu ezo yes wamuyita ajjeko ne Masaka ingirirawo ne tutandika okuba campaign ne muyita ne mugamba ne Masaka waliyo abaana bali willing ne foomu ezo singa nazo zeetako e Masaka nanga foomu zaggwawo ne foomu ezo eri ku email yange njagendayo ngidownloading then genda benga tusobola bakolamu omulimu naye ky'omukisa mulungi kyannyamba nti ate mu biseera ebyo bwe bankubira amasasi ebyo ne bigenda weebityo ne tasobola kikolako omunnaayi kuba mulangira abaana singa ate kati bafa bangi kati mukulu Prince battery yange eri mu 30% genda maaso oba nenkya tugenda tusobola n'okutandikirako awo tubuulire genda ensonga z'oyagala okuggyayo leero okay weneekutuuka ng'ekutuka tuyite kali mukulu Prince
Zali mission 3 ezaali zigenda okujjako dictator oba okutandika struggle. Kuba abaana balina ekibuzo ekigamba Bobi Wine abayita ku nguudo temwakola ki? Temwagende. Ebintu ebintawula nnyo omutwe gwange mbiwulira ababyogera. Mission yasooka mukulu Prince yalina okubeerawo nga 29 ogwokusatu 2021. Abaana abo bawandiikibwa Costa ezisukka musa kwanze saagenda batwalibwa mu kibira ekimu gye batamanyi kuba batwalibwa kiro naye nga bakwata ku Jinja Road ne bakolewako emikolo eza ekinansi ne banywesebwa n'ebintu ebiteebereza okubeera omusaayi kuba kyali kiro ne babasala ze gurupu y'abali fe ku kitundu kwe twali abaana basuka 100 ali nga basinga nali mbategeerera kubanze nali nkozesa nnyo internet. Mukulu Prince Nokoloka emikolo ez'ekinansi twetegekera ki lutalo abaana bwe bakomawo tusetolinga nga 29 gwali mwezi gwa kusa 2021 plani yo yali etandika era ogenda ku page yange ya Kigenyi Nicholas ku lunaku olwo wandika posti egamba nti oba the real struggle begins today for God and my country. Nga saga kifulumya direct kuba wali omaze okufuna amawulire ago sikufuna twakirimu twali mu kintu okitegeera twali awo mukulu Prince Bobi nga afuluma eggwanga katolo abaana basola mu kibuga fenkeera kuyingira ekibuga mukulu Prince atuwulira nti Bobi akoze eki afulumye eggwanga tugamba afulumye kati kigenda kwaka kuba kati Bobi Wine yali alina okusponsoringa gundi eyo fundinga kuleta obuyambi we bityo mukulu Prince olunaku lwali lwa Monday nga 29 gwali gwa kusatu abaana abasuuka 1000 beyiwa mu kibuga nga balina bikomo ebijingiri timu za njawulo abaana basala ekibuga kati ng'ekiriwo kufafagana n'abasajja wajjako gaali kuvuga jjukira principal n'oyo Alex Waiso amufumbira batugamba nga mu meeting tigwa amagye ne poliisi baabimala biri kusaidia international community eyo yaggwa dda era kinene nnyo beetagayo meeting 100 dead bodies on street enough bino byenjogera meeting eyo Sauda Madada yagirimu Bobi Yanga yagirimu Nuwa Mutwe yagirimu and let them come out and I don't know the reason why for them they are free. Mr. Prince zebampita jaja niko nali ku page ya lumbuye nanzijjako nga teri oxygen ali nkozeko ne bemulugunya abantu zinali ku ground zingana yagala mukulu Prince abantu bazimba mu struggle abantu bagula mama motoka zinakayumbe wakasina ya dekagali Mr. Prince abaana balumba ekibuga basulayo fe tuyingira emisana enkuba yatonya kolo lunaku era mukebero lunaku olwo ku Monday nga 29 ogwokusatu enkuba yatonya mukulu Prince kati nga mission yali wait bakansala bajebe kalakase mu kibuga bakwatibwe embeere koleki nina mukwano gwange yali akola masanyalazi yalumba transformers z'omu Kampala nga bazijja mu fuse ekibuga kisolo kubeera mu nzikiza ekiro ekyo era mukwano gwange bamunoonya mukulu Prince banonyeza mukwano gwange sigenda kwatula amanya sigenda gateekamu banonyeza mukwano gwange era bwe yolera mukama jali amukumi kuba omulimu yali akola omulimu gwa sente nyingi gwe yasuulawo nga kino tukimanyi kigwera ntebe mu ntebe. Mr. Prince esimu yakubirwa kubamu ku baana abali batukulembera mu abali mu makomera be bakwata ne babagamba bibirize mission kwa abaana kiki ko media teriiwo ko twade tumanyita abana mawulire banonya amawulire ate amawulire ganonya bana mawulire ko yagambe muyize mission media teriiwo kati kolo lunaku jowero Ssenyonyi ne Luwongoya bakoze meeting ku secretariat mugende ku 29 ogwokusatu 2021 embuzi ezo endiga ezo Ukirimana ejowero Ssenyonyi bakola meeting ekamocha batongoza wiki yokusaba tuwazive na bogus meeting wiki yokusaba oba n'okusiiba bino bigambo byange nabinoonyerezeeko bino bigambo twana tetubyogera naye tufa rasta asirise tuwambiwa rasta asirise tuseewo famire zaffe rasta asirise isa amaziga gampitamu nga ndaba dogo wange akaabira ku ssimu mwana yababe ali wali waka Solomon yeyagala Shalom yeyagala kuzazi birthday agana okupostinga muwala wange ku Facebook account yange for security reasons. Wakati please let me ask you this question, sir. If Bobi Wine is not around, who is the leader of the secretariat? Who is the control of the secretariat, sir? If I may ask, if Bobi Wine is not around, go yali agenze mu mirimu mitongole mu gwanga all upon that meeting. Abeera general secretary. Luwongoya. Kakati mission bajiwa abaana nga 50 banyiga basalako kamocha bali bakubye Luwongoya